omusajja ne bamulaga ng'ayambadde niigiina. Niigiina yakulumyeyo. Niigiina nga if I am to bwe mba ndi wa kugigula nga banfeze nti nvudde mannyo gaseka yiri eri munda mu kyalo bayinza ojjinguza nnusu kasanvu nga banzibye nnyo. Ne bw'osanga omwana nga ffe abawangaalidde wano essite nnyinza okugikulamula n'engikugulako wakati w'3,500 ne 10,400. Next Edition TV gwe mukutu kwoli webalegena maaso n'okubeera ng'otugobererano ekyokola kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala anyagala ogera maaso n'okubeera nga mbeebaza mutulaze omukwano ekyamazima amatuufu okuva twatandikira okutuuka we tuli kati at least enjawulo y'amaanyi kakati naawo munnange n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu ennyo nkusaba sooka vidiyo eno gimpereka like eya subscribing edda nkwebaza tannabagenda maaso nakubeera ng'osubscribinga mukwano subscribinga tutambule ffenna agenda onyige akade wali eri kajje mu personalize okateeke mu all buli mboozi gye tugenda maaso n'okubeera nga tuteekayo ogende maaso n'okubeera nga ogifuna butereevu. Nze Deni ndina Kasirye Frank oba MC Meya olunaku olwaleero nga buli munnayuganda waali obuganda buli by the way tuli waneno Kasozi Mengo we tugenze maaso n'okubeera nga tukolera asho y'olunaku luno olwaleero. Lwaki tugikoledde wano anti nsonga za Buganda buli omu oyo gyali yeebuuza kabaka twagenze okubeera nga tumulako mu ggwanga lya Namibia ng'embeera ekituufu mazima ne neebuuza ddala ono ye kabaka wange naawe ali eyo ndowooza ennaku yakkute. So Kasirye Frank agenda maaso n'okubeera nga yeeyanjula then tutandike esho y'olunaku olwaleero. Omukulu ansanyusa ogenda maaso n'okubeera nga nkulaba olunaku olwaleero. Weewaawo babuuzizzaako nnyo abalabi ba Next Edition TV n'embeebaza gyonna gye mutuusizzaako engalo abatulabira emitala w'amayanja mikwano gyaffe abali mu UK abali mu United States of America abali mu Bahrain abali Saudi Arabia bakadaama baffe abali mu Dubai n'amawanga amalala n'abatulabira wano mu Kampala Uganda ne districts za wano mwenna mbebazizaako nnyo. Yenze Frank Kasirye nateera guso olunaku lwali webale kunkyaza nakunnyongera kumpa mukisa mulala ate ndabika eri bannayuganda. Kye twakkiririzaamu kwe kugenda maaso n'okubeera nga tuweereza bannayuganda n'omutima gumu. Olunaku olwaleero buli omu kye yeebuuza bibadde bibuuzo bibiri kimu kyokka kibadde ekibuuzo kimu kabaka waffe aliwa kakati ne bamutuwa ne tumulabako naye ekituufu kiri nti embeera gye twalabiddemu kabaka tesanyusa. Okyogerako kyekyo Frank? Okusookera ddala nnyinza okuba nga oli mutuufu gwagamba nti siteekeddwa kwogera ku nsonga za kabaka wa Buganda oyinza okuba nga oli mutuufu naye tekinziggyako ddembe kwongera kwagala kumanya ku bikwata ku mukulembeze wange. Ntegerekese bulungi oyinza okuba omutuufu okuba nga ogamba gw'obanja kabaka bikwatirako wa yegwe Jjunju yegwe Ssemakokiro yegwe Katuli Mulangira Omumbejja bikoze bitya oli mulangira oli Katikkiro wa Buganda oyinza okuba omutuufu ne mundowoozayo naye tekinziggyako ddembe lyange nga Munnayuganda okumanya kubifa ku mukulembeze wange gwe njagala kubanga olwayo President Museveni bw'aba anaava mu ggwanga eggwanga litegeezebwa nti President w'eggwanga afulumyemu eggwanga agenze ku mulimu emitongole obubaka bwayisa ku mitimbagano gye oba oyo gwawadde obubaka okubutuusa eri abantu be bakulembera amanyi n'okuteekamu ensonga emutuute era n'ateekamuko n'eggwanga nti ngezeko mu ggwanga ng'omukulembeze ow'obuvunaanyizibwa afaayo eri abantu be bakulembera. Bwe tuddako mu mukulembeze bw'ennono kiyinza okwawukanamukko naye ekimu ku kitulessawo Katikkiro wa Buganda omukulembeze w'ebweru kwe kubanga ayimirirawo ku lwa kabaka waatali era olwa pressure n'olwa demand abaganda gye baateekawo nga baagala okumanya kabaka nga tuludde okumulabako yavaayokko nannyonnyola n'akakasa abaganda nti kabaka mulwadde era yagenda kujjanjabwa nazzikuno ng'obuganda kabaka wa Buganda alabika ku mikolo emitongole era egimanyiddwa okugeza ng'emipiira gy'amasaza emipiira gy'ebika by'Abaganda simanya kugalawo mwaka nga tuggalawo omwaka kabaka yayingiza abantu emisinde gy'amazaalibwa n'ensonga endala mpitirivu era kyabanga kyakitiibwa okumulaba newankubadde nga ku guno omulembe omutebi wetandise okulaba kabaka nga munnanga afulumako ku mulembe omutebi n'agendako ku biiki ne batulaga ebifaananyi nga kabaka abadaludde okulabika ng'ali n'ebbalamu n'amufukaamirira ku mulembe omutebi we tulabidde kabaka ng'ali Namibia ng'agenze kuwummulako ng'era ayambadde binniigiina eby'enkumi 4 kyesigenda kusazaamu eby'enkumi 4.
tuli ku Edition TV gwagenda maaso n'okubera ng'otugoberera. Kazibwe Frank, waliwo ensonga eno Kasirye nti omusajja omu yagenda n'agamba abafu bafa naye si bafu. Okifuna waliwo ebigambo by'omwami omu ebigenda bikomawo okuva ku mulembe gwa Ssekabaka Muteesa Ssekabaka Daudi Chwa. Kabaka teyafulumizibwanga mu lubiri kugenda kujjanjabibwa wabweru, wabula baleetanga bajjanjabi mu lubiri ne bagenda maaso n'okubeera nga bamujjanjaba, then bwamala okutereera abajjanjabi ne balyoka bakola ki? Kubanga nga Buganda erina obusobozi okuleeta buli mu kika kya mujjanjabi asobola okujjanjaba Ssaabasajja. Lwaki essaawa y'olunaku olwaleero ng'abantu bamaze genda maaso n'okubeera nga bamubanja, kwe kuva egamba nti yafuluma mu ggwanga agenda afuna obujjanjabi. Okusookera ddala ekibuzo ky'ombuuzizza bwe tuba tujjukira Sir Albert Cook ye yavaako n'okufuna linene n'oluguudo lwa wano olwa Albert Cook, bwe bamu ku batandisi b'eddwaliro erya Mengo, naye nga lyonna ki kuwa Bwakabaka na Buganda bujjanjabi. Kakati Kabaka afuluma atya olubiri nti agenda afuna bujjanjabi wabweru. Ekisookera ddala kwe kuba nti ensi yaffe eby'obujjanjabi system oyinza obutakiteeka nnyo ku Buganda, bati Buganda eri mu Uganda. Uganda erina omukulembeze avunaanyizibwa ku kingdoms zonna na buli kitundutundu kya buli muntu, buli mbeera yonna yonna agivunaanyizibwako ye gavumenti ey'oku ntikko. Kitegeeza tuyinza obutakinenya nnyo Kabaka okubanga afulumiziddwako endajjanjabwe olwa sisitiimu eri mu ggwanga eby'obujjanjabi okubanga binafuye n'embeera nti emirembe gize gikyuka, oyinza obutakiwakanya nnyo as such. Naye wano ze point yange bwe njagala bannayuganda tuteeke essira ewa. Kabaka wa Buganda twalabye ebifaananyi kubanga buli muntu byonna byali mu kwogerako mu kaseera nga buli omu yeebuuza Kabaka ali luddawa. Pressure Abaganda gye bataddewo etandisa ate okukozesa ensobi abavunaanyizibwa ku nsonga z'okubuulira Abaganda Kabaka waali, batandisa okukola ensobi. Bagamba ow'empaka akunamemeka. Omunyankole yalina wagambira nti simanya wanyambisa Kinega, simanya balina bakyogera. I'm sorry. Osindisa amaanyi omaliriza weyonoonedde bwe balina bwe bakiyita. Kakati kyekiri kyetandisa okulaba olwaleero. Wano jaga muwulirizeewo bulungi bannayuganda abangobera ku Next Edition TV. Deni njagala muwulirizeewo bulungi. Kabaka wa Buganda tetwalabyeko kifaananyi wadde kyakubiddwa ng'ali mu ddwali, era tetulabangako wadde kifaananyi kyonna kyali kitrendinze kyoleka Kabaka bulamu bw'ayitamu erijjajjanjabirwa. Ennyonyi zonna zeyalinnye mpaka kutuuka Namibia. Ebifaananyi bwe byamaze okufuluma twandiba tetubidiscussingako, ne tubidiscussingako because byateereddwa in public also to give us eddembe okubyogerako. Buganda Kingdom ngegamba nti Kabaka wa Buganda Ronald Mwera Mutebi yavuddeko mu ddwaliro jjajjanjabirwa, abasawo ne bamusaba agenda awummulemu. Mu mawanga gonna Kabaka wa Buganda ge yakyuzinze okubanga awummulamu kwe kugenda mu ggwanga lya Namibia. Bw'owuliriza ku history yenna ne baani abakyadde wano mu Buganda ne baani, Namibia erwawo okulabikira in history wa Buganda okusinziira ku our understandings. Kubanga tuzze twabakabaka b'amawanga amalala Muswati ebikoze bitya tuzze tubiraba onfuna bulungi. But Namibia tuyina bwe ndi mu kugiriretingako how connected Namibia to Buganda. But which is none of my business. All in all yagenzeeyo. Ne tutafuna wadde Kabaka ng'atuuse mu Namibia abaani abamwaniriza Kabaka wa Buganda aweebwa ekitiibwa mu nsi yonna, ne tutabako wadde kulaba mukulembeze wannono mu ggwanga lya Namibia nti oba apoozinzeeko ne Kabaka wa Buganda. By the way, I want you to listen well. Mayor,
wano wennyini nze nabadde nsuubira nti singa genzeeko mu ggwanga ng'erya Namibia twandabye omu ku bakulembeze b'ennono mu ggwanga eryo ng'ali ne kabaka kubanga naye mukulembeze waaki. I want you to listen well. Tetwalabyeko wadde kifaananyi kya mukulembeze wa nnono mu ggwanga lya Namibia ng'apoozinze because ekifaananyi ekyo at least ekyanditrendinze nnyo ku social media and emitima gy'Abaganda abali mu kuwoza kabaka ali luddawa kabaka ali luddawa ne gikkakkana. The only pics bye twafunye byebyo nga kabaka wa Buganda okusa ku Kingdom bwe yawandise ku mukutu waayo gwa Facebook egamba nti kabaka yagenze kuumulako Namibia era omulangira omubaka wa Uganda mu ggwanga lya Namibia n'agenda amukyalireko mu kumukyalirako mu kaseera of all people in Namibia abali concerned ku bulamu bwa kabaka ekifaananyi ekyafulumye kyabadde kyamulangira ono. Ofuna bulungi ekyabadde kyamulangira ate nga naye munna Uganda. Kati tudde ku photography, is it photography interpretation? Image interpretation. Engeri gye twatapuseemu ekifaananyi kino embeera yakyo kabaka ng'alaga tali bulungi n'akamu n'akeddagala mu ndabika ye yabadde alaga nti akyali mugonvu. Ofuna bulungi n'atakoma ku ekyo kabaka ne bamukulaga nga omukulu omulangira afukamidde ng'abuuza kabaka ng'asimayiringa nga bulijjo kabaka waffe bw'abeera. Omusajja ne bamulaga ng'ayambadde niigiina. Niigiina yakulumya eyo. Niigiina nga if I am to bwe mba ndi wa kugigula nga banfeze nti nvudde mannyo gaseka yiri eri munda mu kyalo bayinza ojjinguza nnusu kasanvu nga banzibye nnyo ne bw'osanga omwana nga ffe abawangaalidde wano essite nnyinza okugikulamula n'engikugulako wakati w'essatu ebitaano n'enkumi 4. Kati nowuliriza abalala kemutaategedde omuntu eyakubye ekifaananyi kino omuntu alini between the king of Buganda and the ambassador omuntu ali connected ku babiri abo ye yakubye ekifaananyi ekyo yo either okubanga essimu gyakwata either Samsung ey'ebbeyi oba iPhone. Sisuubira kubanga wa Tekno waali, sisuubira wa Tekno oba wa Itel nga waali, nsuubirawo Samsung na iPhone whereby that the two phones zenkakasa ezikuba ekifaananyi ekisobola okuba ekirungi ennyo ne bw'otakolamu edit. Then mpulira bulungi bw'otunuulira kabaka bwe yabadde afaanana n'enniigiina eno gye yabadde ayambadde nga n'enniigiina ekula. Kakati tukkirize tugaane abatugoberera mwenna abatulaba oyinza obutawakanya nnyo bulogo omu akugamba nti waliwo ekitali kituufu in Buganda. Oyinza obutakiwakanya nnyo the entire kingdom ne pressure yonna ebaddewo. We didn't expect something like that pic okubanga kyekiteekebwa ku platform ya Buganda okukakasa Abaganda nti kabaka gyali mulamu era ali safe. Bwe kubanga Buganda ku ntikko nga mugamba Obuganda kume empisa ate muweebula nga mwe musobola okuddira the king nemufulumya ekifaananyi bwekiti of Buganda ne mufulumya ekifaananyi ng'abantu aba ne president w'eggwanga toyinza kumalaga mu kuba kifaananyi faffa ekifaananako bwe kityo nga ne chairman wa LC5 chairman wa LC3 olwaleero Mayor Masias Walukagga toyinza kumalaga mu kuba kifaananyi kifaananako bwe kityo. How can you bring our king in camera ng'afaananako bw'atyo? Sisukka wano walaayi akume atakumira mpeera mwebalagena maaso nakubeera nga mutugoberera Next Edition TV wetuli leero n'enkya bwe tutyo bwe tuba tugenda mu maaso n'okubeerawo forever and ever. Tweyanziza wadde batulaba nsaba Mukama abankuumire kabaka waffe tusaba kabaka waffe Mukama amuwonye na byonna by'ayitamu amuwanguze entalo zonna
yenze muzzukulu wa Kyaddondo Frank Sirene Diranvuma. Ayi Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo Chuchu lokuba senta wetwa Wangala Mama Nabagereka Silvia Najenda agerekera Obuganda.